abali mu mmere y'ensigo omuli ebinyeebwa, kasooli, ebijanjaalo ssaako n'ebirala oluvannyuma lw'abakugu mu bya sayansi okwongera okukizuula nti obuwuka obw'obulabe bwe bayita aflatoxin bwongedde okumalawo ensigo zaabwe. Okusinziira ku Profesa Akireo Kaaya okuva mu ssettendekero wa Makerere, obuwuka buno bwa mutawaana nnyo kubanga bwongedde n'okubonyaabonya abalimi naddala abo abatereka emmere y'ensigo. Musiri ebiseera ebisinga obungi kasooli bw'amala okukula ng'atuuse okukungula, oluusi tumuleka mu musiri n'abeera mu musiri, oluusi n'akubwa enkuba, oluusi n'obuwuka obumu buno butulaba bumuyingiramu kawuukuumi ayingiramu kati n'obwo ate ne buteekamu amakubo buno ate obuwuka obusirikitu obuleeta okuwumba buyinza okuyita kati kabyadda mu nnimiro. Kati obuzibu tuyina nti abalimi emmere yaffe ebiseera ebisinga obungi bagikaliza ku ttaka kati nga kasooli ngoyo ntwanika ku ttaka ate nga mu ttaka mukasangibwa okusinga ebiseera ebisinga obungi. Kakati siiza gamba nti kamala bbanga bwekiti naye kugamba kavya ddala eri. Obuwuka buno bwangu bwakugira mu nsigo y'emmere ebeera erekeddwa mu nnimiro okukala gamba nga kasooli oba ekirala era nga mu bifo omuterekera emmere bino bisaanidde biyonjebwe bulungi. Leere ennima ennungi ey'omulembe okuva ddala mu nnimiro ekirime tukozesa ensigo ennungi, ensigo nga ogiraba nga nnamu ddala ddala, ekirime kimere bulungi nnyo, kirabirirwe bulungi nnyo, okukoola okungula tukungule mu budde tukaze bulungi nga tetutukaliza ku ttaka, ate bwe kituuka mu kutereka tutereke emmere eyo ekaze obulungi. Abalimi abadde bakuŋŋaanye ku woofiisi yaabwe Nakasero mu Kampala baweereddwa amagezi okwebuuzanga ku bakugu mu nteekateeka y'okukungula n'okutereka emmere naddala ey'ensigo. Ambe tuba tugende mu mbeera zaffe eza Uganda nga bwe kiri, twali tulina seasons bbiri ng'omulimi asobola okulima okukungula emmere tugambe mu mwezi ogw'omukaaga n'ogw'omusanvu ate n'addamu n'akungula gwa mu Desemba ne January. Emmere nayo banga ebeerawo singa eterekebwa ebbanga tonotono akawuka tekakula nnyo nga togikaziza bulungi, naye obanga ogikaziza bulungi osobola okugiterekera emyaka n'emyaka nga tewali buzibu bwonna. Katulabe ebifudde mu bibanda by'ensimbi.